stampu atono bamukwate mangu ng'amateeka bwe galagira. Ono Emma sebo pastor sebo njagala kati okolagane ne RDC okolagana naye kubanga sinza kubeera wona nandi njagala nkunganye bino byonna munaku nga 10 mumpe reporter okulaba nti bino byendagidde bikoleddwa abantu bazze ku bibanja byabwe abanoba bwabye tali mu ofisi wano Ntega akwatibwa nono Emma alina okuteebwa. Emma alina okuteebwa. Era mumpe mangu sebo pastor mukikole mangu nina okukolagana ne DPP Emma ateebwe ate nabo abamusiba mu ngeri etali ntuufu atoya badeki ye Minisita Mayanja avumiridde ekikolwa kya RDC ntulume bwabye ekyokukaka abantu okuva ku bibanja byabwe n'ategeeza nti ono wakuwandiikira omukulembeze w'eggwanga Munnamagye Yaganyuka Jenerali Yoweri Kaguta Museveni ayabulira ekitundu kino kuba ayolekedde okuvaako emirerembe. Eyepankapanka n'ekyapa nti nasikira nasoma njagala mujje oteesa naani ku kikye? Ekibanja kyange ng'oŋŋamba ti olw'okuba nasika olw'okuba nagula n'olwekyo nzija tuteese. Nedda. Sebo weebale nnyo okusikira ttaka oba nyabo weebale nnyo okugula naye ekyapo kyo tukirabye kitwale okitereke bulungi mu keesi yo obeereeyo. Security of tenure ky'ekintu ekisinga. Abantu b'ebibanja tubonyeebonye nnyo kuva mu 19 tubonaabona. Ate na kaakati nga Museveni yafuga era tuboneebone. Nedda tekijja kukolebwa. Kaakati ono mwami bwabye namugamba dda ku by'ettaka era kitalo nnyo tali wano. Naye mwami bwabye alemeddwa okukuuma abantu ba Luweero. Buli lwenzija mbeera n'obuzibu ne mwami Lwere naye waliwo abamuzza ne bamuzza. Naye ku luno takomawo. Twagala Luweero ebe ng'efugibwa abantu abagitegeera, abantu abamanyi olutalo lwatambula, abantu abamanyi nti abantu wano bonna badduka ne balya ebikere ne balya nswaswa ne balya bikere kati bakobyewo ngo bagamba nti mujja wano mutunulire enankali zammwe. This is security of occupancy. Bwabyo obadde ki? DPC simulabako wano naye yandibadde ankwatira abantu bano Osisembatya Goloti Musiima ne LC1 Nganda Beka. LC Beka nkuwulidde nga bakuwaana wano ne RDC babawaana wano nti mugenda munnyonnyola abantu be babalonda. Abantu President Museveni gu RDC yakulonda kuba bantu be wano. Ebiragiro bya RDC bya President bibino byolina okugoberera. Gamba ow'ekyapa tiddayo n'ekyapa kyo kuliko abantu. Yita LC5 yagamba nti wano ku muluka guno kuliko abantu. Yita LC1 naye kati
Bayibuli yange egamba nti omunnyo bwe gugwamu ensa basaamu namaki. Kati oba LC1 ntege nganda beka awaddemu ensa tukyamwetaagamu kiki? Manyi nti waliwo system ey'okujja ku LC1 ne mumuggyako stampu. Era RDC system eyo agimanyi. Nyabo RDC wakamala ennaku 7 naye nkulagira kaakati kola arrangement LC1 ono beka mugyeko stamp mangu. Ono minisita alagidde poliisi Onambiro okukwata Stella Nanteza ne banne era n'alagira RDC okuggyako bassentebe aboogeddwako sitampu z'ebyalo ti kubanga balemireddwa okukuuma abantu n'ebintu byabwe olwo abantu beerondera abantu baabwe abasobola okubaweereza. Baagala bamutire mu kkomera nga n'emyaka gye giweddeyo nga kye baamukwatira kiri kimu kyokka lwakubalwanira ekibanja kye. Njagala nnyabo okolagana ne DPC bagende oba ali ku police bond bakuki bagisazeemu bakute obeere mu nnyumba y'omumirembe. Nakakati ali mu kkomera. No. Ani DPC aluwa. DPC aluwa. Okay. So ono munange ankulira komanda wa timu yange agenda kukwatagana ne RDC ono bamute olwaleero aveeyo mu kkomera. Kakati ono mukyala Goreti, ono Kiza, ono Bwabye, ono Ntege, ono S1 bano bona bazingibweko wano. RDC janguko nyabo wano mu maaso g'Abannayuganda mwenna ne kamera zino nga tulaba mwenna mwe muntu abamu kubadda mutaka kati kakati ndagira nga bwe ndagidde nga ndagira nga ebiragiro bya president bigamba nga constitution bwegamba nga land act bwegamba nga court bwe zigamba nti ekiragiro kya president ekinyomebwa abantu bano be bakuulira district mbakwasa abantu abo bonna baddeyo ku bibanja byabwe kaakati mu order. Ate n'abali be tugenda okukwata tetwagala akavuyo kano. DPC owa Osibuno ali wano n'ab'obuyinza ono ye chairman wa security committee wa district byonna bigenda kukolebwa mu order mu mirembe. Ekyo kiwedde. You can go back. So pastor nawe oli mu order kubanga you were lead. Minisita ono wasinzidde n'alagira RDC okuzza abantu bonna ku bibanja byabwe n'abaasibwa ku nsonga z'eby'ettaka olwo bave mu makomera. Omuntu yenna eyagwa ku ttaka lyonna oba lino eryawano oba liri lye boogeddewa ettaka lyonna by whatever name code eryawano Kamira walala wonna n'abo abampuliraza wonna mu Uganda mwena nga bwagoba ku ttaka ndagira kati mwena muddeyo ku ttaka lyammwe. Era ndagira nga bwe ngambye mujja kuyitewa RDC
aboganizing bulungi abazzeeyo nga abawa security. Kino kiragiro kya president kirina force of law. Buli muntu alina okuddayo ku kibanja kye ku ttaka lye we yazaalibwa era ndagira oyo yenna alowooza nti alina ekyapa nga oyo owantu oyo akozesa okuba n'ekyapa ekyo okugoba abantu ku ttaka. Poliisi munoonyerezeeko omukwate asibibwe ng'amateeka bwe gabalagira. Mbalabye mwe bannanteze wano mujja mwepanka wano mulinnya mwepanka mwasikira kugoba bantu ku ttaka. Obusika etteeka ndabye muli wano muli ne bannamateeka mugende musome. Etteeka ligambye nti obanga olina oba ng'osikida busikizi oba wagula buguzi tekikwata ku bali ku byapa. Bannange mwe bannamateeka muddeeyo musome amateeka. Otherwise bannanteze mwena tujja kubamalira mu makomera. Sebo nga wano nawuliddeko Council Kimanje ng'ayogerako ow'ekyapa olina rights zo naye tolina right of occupancy. Olina ekyapa is not a court order to evict. Olina court order. Court order cannot, if it contradicts the constitution, kuba valid. Ate namwe mwe bamakoti mwe abagenda ne musalawo senga koti matejja mu maaso go n'olaba nga ya byapa byabyo bibanja. Right of occupancy is a constitutional matter. Ekyo kigenda mu constitutional court. It's a matter for reference. Gwe tokibuliza nako. Ndowooza abalamuzi bonna tubazzeeyo basome amateeka. So nangirira nga kyokka ng'olukuŋŋaana luno luwedde poliisi esanze akaseera akazibu okutaasa Stella Nanteza ne banne abatuuze bwe bavudde mu mbeera olwo ne batandika okubabojja obukoko nga baagala okubagajambula nga balangira nti embeera mwe babadde babayisa nabo leka bagende mu kolokooni beebakeko eyo osanga ekitundu kinaafuna emirembe. Nagamba, anybody found engaging in evictions will be prosecuted according to the law. Omuntu yenna asangibwa ng'agoba abantu ku bibanja byabwe ajja kukwatibwa asibibwe ng'amateeka bwe galagira. Abo bonna, those who have been illegally evicted will be assisted by government to go back to their bibanja. Abo bonna abagoba ku bibanja government egenda kubayamba muddeyo ku bibanja byammwe. Naye temukwa mateeka mu ngalo. President yagambye nobody should take law in their own hands. Mujagenda bulungi yewa RDC abaorganizing buli muntu abazzeeyo ku bibanja byammwe in an orderly manner. Wait for you for the RDC to arrange, and he will take you back to your land in an orderly manner. Mwena bagoda mujja kuzibwayo ku bibanja byammwe ku mateeka. Kakati president n'ayongera okuwandiika ekiwandiiko kino
nga 22 nga 28 2022 muwulirize yagamba president nga nkozesa obuyinza bwange obuli mu article 1991 of the constitution empa obuyinza to ensure good governance and protect the constitution. President agamba ati kino kyekimu okulaba nti waliwo good governance. Senga buni muntu aveeri n'agamba nti mwe muve ono mugende, mwe abaveeri mugende, ensi eneeterera etya. President yagamba nti no kakati president obuyinza buno mbulina for the good governance and to protect the constitution. N'alyoka alagira bw'ati no eviction should be allowed to take place in a district without the consent and direct observation of the District Security Committee, chaired by the Resident District Commissioner or Resident City Commissioner, and direct consultation with the Minister of Lands. Tewali nomu, tewali kugobwa kutaka, oba kwa court order, oba kwa ngeri yonna, okuyinza okukolebwa mu district, okujjako nga RDC atudde ne District Security Committee, ne bakirowoozaako ne bakitunulamu, oluvannyuma ne bagamba Minister of Lands n'awa consent ye, era mbadde nzifuna. Era tewali n'omu gye nali ngambye nti nno bagobe omuntu ku ttaka lyonna. Ekyo president yakingamba ate amateeka tekagamba. Era tewali court order nyabo RDC gye bakwata ne bagienforcinga tegoba abantu. Nga temaze kujja gy'oli, nga temaze kuyita mu committee yo eya security, nga tenze sigitaddeeko mukono. Ate sijja kussaako mukono. Era ky'ojja okukola ogifuna ne mugitunula ne mugindeetera ne ŋŋaana oyo court bailiff n'agizaayo mu kooti nga time eweddeyo nga ssaako ensonga lwaki court order teyali enforced. Muwa ga bwereere asseeko busa nti court order eno ngikomyawo teyali enforced mu kiseera kyakyo kye mwampa kubanga minisita w'eby'ettaka yagaana. Nga kikomaawo nga mundeka nga nze nwana nawe mu kooti. Kakati president yagamba bw'ati nti if this is not done, tisenga kino tekikolebwa, and illegal evictions go ahead, the members of the District Security Committee will be held responsible and action will be taken against them. This, however, excludes the UPDF representatives who may not be in the know of the substance of the issues involved. Nti senga RDC ne team yo, senga wabaawo omuntu yenna agobwa ku ttaka mu district, nga bino bye ŋŋambye tebikoleddwa, nga minisita tamanyiddwa atabuuzibwako, n'agobwa omuntu yenna oba omubwati, mwenna ba RDC ne member mwenna ba District Security Committee, mwenna President Museveni ajja beekolerako personally, mwenna ajja bakubwati. Bwekiti bwe kigambye mu directive ye eya 28 February 22. Kakati zino ze order abulira bigambo bya president telling them mwegule, if you do not, I will sell to another one, is empty talk. Ogamba nti mwegule, bwe mutegula nja kutunza abalala, okwo kusaaga busaazi. Anybody who buys occupied land buys or more or less air. Oyo agula ettaka nga kuliko ab'ebibanja abaaguza empewo. Kyekimu bw'osikira ettaka n'olisika ng'osanzeko ab'ebibanja oba osikidde empewo. Olw'ebyo president n'alyoka alagira through intimidation to compensation
when they prefer to keep their ownership of the banja is illegal. Ogenda ng'ogamba ow'ekibanja nti mwesasule sente bweziti compensation nga mumutiisatiisa okwo kuba kumenya amateeka. That is the order ya president erina force of law. Kubanga mu constitution yalina right of occupancy. Owekyapa talina right of occupancy. Owekibanja alina right of occupancy. Nolwekyo owekyapa owekibanja w'amaanyi nnyo okusinga owekyapa. Nze soogera nga Sam Mayanja, nyongera nga mpita mu mateeka nnyo waliwo bannamateeka wano. Nze nsomesezza mu mateeka naye tebatera nnyo kumpa kitiibwa kyange kya buprofesa bampita dokita bakomaawo. Naye nsomesezza mu university za wano, mu university ez'obweru wano wenjogerera. Taito yange gye nasemba nga sinaba kulya kifo kino kuyingira wano. Era nkyakikutte. Nze muddugavu yekka consultant wa African Union okuva eri mu Algeria okutuuka mu South Africa ku by'ettaka naddala highways. Eno gye muli Northern Corridors ebyo byonna nze consultant wa World Bank abikola. N'olwekyo bwe nzija wano kyenjogera tekivaamu kantu konna kalumira. Wano ebiri muno bye mwogeddeko kintabuli, mulimu ebyokusikira, mulimu ebyo bakwatibwa ebwereere nga ebya Emma, mulimu ebirala byonna. Naye ebyo byonna kambitegeke bulungi okulangira kwonna nkukole ku nkomero. Naye nga sinaba kukikola njagala ndabyewo pastor wano. Pastor muli? Ya, pastor. Ate no bwe nkunyonyola oyinza okuba ngunzijukiramu akatono. Kubanga nze kasookedde enkola bya bubulizi bwa njiri nga nina emyaka 13 ebwayise wali street. Musoke yali akulira Makerere Full Gospel Church naga nti akavuga kano kamanyi nnyo okubuulira enjiri n'aŋŋamba nti nze mbambuulira mu siraamu zonna z'omu Kampala era nga nze nkulembera mu siraamu ezo zonna mu Kampala ezo zonna nga nze nzibuulira mu pastor. Era nali awo ndi first year Makerere, Idi Amin n'agamba nti wasigalewo mu Uganda eddiini ezisatu, Roman Catholic, Anglican ne Islam. Ate nga ffe ba Anglican. Kaakati ne batugala mu mateeka. Pastor bange ne bangamba nti naye gwe oli munnamateeka so nga nali first year. Tubuulire ekyokukola. Ne mbagamba mumpe ebiwandiiko byonna ngende wa Idi Amin. Era nakwata ebiwandiiko byonna ne nzisaaka kaleeta akagamba nti President, Life President, njagala otusinkane ne pastor wano wammanga. Ne nzisaako Pastor Mutebi akyaliwo recently yawummula kubira gospel churches mu Uganda mwonna. Ne nzisaako Pastor Lwakatale oyo takyaliwo. Ne nzisaako Pastor Obedi oyo akyaliwo. Ne njitwala mu President's Office. Wali President enkadde eri ku Parliament. Olwagiwaayo bwe nti nga ndowooza nze kaŋŋende bajja tuyita. Mu ddakiika nga 3 nga sinatandika nga bangamba nti Life President akuyita. Immediately ne bantwala mu ddakiika nga ali mu maaso ge. N'aŋŋamba mu Luswayiri, wewe mtu ya Makerere. Ne mugamba ye nva Makerere. N'aŋŋamba iko fujo mingi kwa Makerere hapo. Yali musajja nga alina amaanyi nga yeeyogedde. Ne mutunuulira. Ne mugamba President bali basaba. Omanyi yali yeetoolodde ekkanisa yonna n'akwata buli muntu yalimu. Abamu ne batwala enakaseera awo oyita waliwo prison wansi awo.
n'abaana bassa wansi abaana bato akavuyo Amini katonyo bwe kati. After that Amina yiko dini tatu, yiko Islam, yiko Roman Catholic, yiko Anglican. Yini dini gani? Eventually nze namugamba nti bali sebo bate naye bwe yalaba ndikavubuka katono naye lw'ekisa kya Katonda ate nange napa ne sente nenfuluma nga bali babatadde ne sente bwegiri ago ge maanyi ga Katonda. So pastor nyagadde okimanyi ekyo naye nakakati nkyabuulira era ndowooza ne wiiki ewedde oba wandaba ku television nga mbuulira nakakati ekimbezisira wano ge mazima, amazima ge gagira ki ge gafuula ow'eddembe. Kakaleka kansooke mbabuulire obuyinza bwa pulezidenti mwasinziira okulagira ebyo byalagira. Obuyinza obwo buluwa? Nazze ne constitution yange bannamateeka abali wano mukimanyi omulamuzi ne bw'abanga abadde ku benchi okwo kumala myaka 5 era ekintu okimubikkulira n'okimulaga. Kakati eno constitution eno wakubadde mugimanyi njibabukirira. Kati soma article 98 article eno mulyoke mulaba obuyinza bwa pulezidenti bwe naalangirira mubenga 98 egamba bwetyo mu Luzungu n'Oluganda nzivundule. There shall be a president of Uganda who shall be the head of state, head of government, and the commander-in-chief of the Uganda People's Forces and fountain of honor. Nti mu Uganda mujja kubaamu president. President oyo nga yakulira eggwanga, yakulira gavumenti, yakulira amagye ga UPDF, era nga yawe ebitiibwa byonna. Ekitiibwa kyonna kye weeyita ne bwe kiba kifaananye nkitya bwe kiba tekikuweereddwa pulezidenti ekyo kifu. N'olwekyo oyo ye Yoweri Kaguta Museveni yakulira gavumenti eggwanga, yakulira gavumenti, yakulira amagye, ate yawe ebitiibwa byonna. Wano waliwo ekiseera bwe twalina nga pulezidenti akulira kirala, prime minister akulira kirala, naye y'ono pulezidenti. Kakati obuyinza bwe buli mutya? That's 99. This one. I think you hold my Yankee. Kakati pulezidenti oyo akulira eggwanga, akulira gavumenti, akulira amagye, avaamu ebitiibwa byonna, obuyinza bwe bubuno wansi. Article 1. The executive authority of Uganda is vested in the president and shall be exercised in accordance with this constitution and the laws of Uganda. Nti obuyinza bwonna executive obw'okufuga biri mu mikono gya president. Bwonna oba wali tokimanyi tiwaliwo omulala alina obuyinza bubuno bwonna ng'ate abukozesa okusinziira ku constitution eno. Tunegamba constitution egamba ki? The president shall execute and maintain this constitution under laws made under. President yennyini ye execute our constitution eno. Ulide. 3. Shall be the duty of the president to abide, uphold, and safeguard constitution eno ekuumibwa President Museveni w'eggwanga lino. Kakati kiki kyonna constitution egamba ki? Senga wabaawo ekintu kyonna ekiwakanya ekintu kyonna ekiri mu constitution, ekintu ekyo kiba kifu. Omuntu yenna n'awakanya obuyinza bwa president obuli muno oba ekiragiro kyawadde ng'asiiza muno, ekyo kiba kifu. Ye article 2 esoma nti this constitution is a supreme law of Uganda and shall have binding force on all authorities and persons throughout Uganda. Kino kikwata ku buli muntu yenna tewali asukulumye constitution eno.
kati ssabu 2 negamba if any other law or custom is inconsistent with any of the provisions of this constitution, the constitution shall prevail and that other law or custom shall, to the extent of the inconsistency, be void. Ekintu kyonna ekiba nga kirina engeri gye kyawukana n'ekintu ekiri mu article yonna eya constitution eno kiba kifu. Wekikwataganira nawo we wafu, wewe nga waliwo wekikwataganira nawo awaba balamu. Naye kiringanganze bwe nali nga muto nga nsoma Namukozi wano Emityana nga bw'ogwa ku mboona naye ng'enjala ekuluma nnyo osangawo awavundu n'awalamu. Oddira wali awavundu n'osiba amaaso n'ototunulayo n'olya wali awalamu. Kakati constitution eno awali consistent awaba balamu wonna wali inconsistent wafu. Kakati constitution egamba biki ku ttaka. Ndoza muwandiika olwaleero wenna vuba wano nga buli muntu alina certificate mu mateeka. Kakati mumategedde constitution eno egamba ki ku ttaka. 237. 237. This is far. And party ya constitution ekwata ku ttaka egamba bweti ettaka lyonna land in Uganda belongs to the citizens of Uganda and shall vest in them in accordance with the land tenure systems provided for in this constitution. Nti ettaka lya bannayuganda bonna naye baba liba nabo nga lisinziira ku mbeera y'ettaka eryo tenure systems. Wano mu sub article 3 esooka bagiyita customary, ey'okubiri bagiyita freehold, ey'okusatu bagiyita mailo, endala bagiyita leasehold. Owekibanja ali luddawa tanabaawo naye soma tofeitinga. Kakati sub article 8 237 sub article 8 legamba upon the coming into force of this constitution, nti constitution eno nga yakaddaala mu buyinza, and until parliament enacts an appropriate law under clause 9. Clause 9 yegamba nti parliament erikola etteeka eriwa ab'ebibanja ebyapa. The lawful or bona fide occupants, lawful or bona fide occupants, that's the constitutional language for bibanja holders. Ab'ebibanja constitution ebayita lawful or bona fide occupants. Kyebagamba amangu ddala nga constitution eno yakatandika, lawful ow'ekibanja oba oli ku kibanja ekyo nga kiri ku mailo, oba ekibanja ekyo kiri ku freehold, oba ekibanja ekyo kiri ku leasehold, shall enjoy security of occupants on the land. Nti ow'ekibanja ekyo takwatibwako kasita abeera nga wa kibanja. Oba olina ekyapa nga kya mailo, oba olina ekyapa nga kya lease, oba olina ekyapa nga kya freehold, naye constitution ekugambye nti kasita kubako ow'ekibanja yalina security of occupancy. Ekintu kitegeeza gwe ow'ekibanja tewali ajja kukwatako, kubanga this is a constitutional matter. Kino kya constitution. Ekintu kyonna ekikontana na kino kiba kifu. Bwebanga court order yegambye tew'ekibanja aveewo, eno constitutional guarantee neyo court order eba nfu.
era etteeka erikolebwa wano kyeriva ligamba obanga ettaka eryo olisikira busikizi obanga ettaka eryo wagulagule oba walifuna mu ngeri endala ekyo tekikwata ku right za wa kibanja. Akantu ako kali mu tteeka lino njagala mbasomera amateeka nagembe mujja kuva wano ng'amateeka wuliriza ku nkyuka y'ekibanja. Subject to a change of ownership of title affected by the owner by sale, grant, and successor or otherwise shall not in any way affect the existing lawful interests of bona fide occupant, and the new owner shall be obliged to respect the existing interests. Kwegamba gobanga ettaka oliguze obanga olisikidde obanga bali kugabidde oba kooti yerikuwadde ekyo tekikwata ku wa kibanja asigalayo nga wa kibanja. Etteeka bwe liti bikubadde. Ate bw'obanga oyagadde kugula oba kutunda kamera wezit anti nibadde nawo bw'oba nga oyagadde kugula oba kutunda kooti etteeka likugambye nti it is willing buyer oluvannyuma ne ŋŋamba sikyakuguzizza tonsiba nsaba busabi sente zo zikuddize. It is a civil matter. Togamba nti olw'okuba luli nakugamba ne tuteesa ne tusasula n'olwekyo enkomeredde bw'otyo bw'olifa. Nedda, nina eddembe okukyusa. Luli nakuguza kati sikyakuguzizza twala sente zo. Bwe mba sikusasudde, it's a civil matter. Temugenda ku polisi kukwata bantu lwa bwereere. That is not ago mateeka. Kakati mu mateeka amwo president mwava okuwa directives. Togamba nti president ayogedde boogezi naye njagala okubasomera kooti kye zigambye. Kooti nga sinagenda ku biragiro president bye yalaga mu keesi eno yafuluma nga 22 yali ya Namuganza Persis versus Attorney General. Yagamba nti the oral or verbal directive of the president must be strictly applied. President oba ayogedde bwogezi oba wandiise bw'aba alagidde ekyo libateeka era lina okukolebwa. Ogwakafuluma nga number 22 2024 nga gwa Christine Nandingi versus Attorney General gugamba disregarding the presidential directive is illegal and undermines the person of the president as the fountain of honor and his authority. Obutassa mu nkola kiragiro kya president eko kuba kumenya amateeka. Mukiwulidde? Kakati no ngendo basomera amateeka president ge yawa ebiragiro mbalaze etteeka erya constitution, mbalaze etteeka erya land act, mbalaze etteeka lya kooti tebiragiro bya president bibira force of law. Kati mbalaga directives. Kasookere zino ezisinga amangi yazifulumya nga 22 February 2013 ngali lwakitula. Abamanyi sigina kyaye yino wano owamwagalo girabawo nti nagirabyeko yino wano.
Mbeda nga byagamba nga mbinyola. Temufaayo njagala mbenga bwe nalangirira ebisembayo nga nammwe mukimanyi timbadde mu mateeka, mbadde mu constitution, mbadde mu directives, mbadde mu court law ne president yayogera. Mwegule is all talk that is off the point. Nti oli ow'ettaka najja n'agamba ti mwegule oyo aba asaaga busaazi. A legal kibanja owner or a bona fide one does not have to kwegula. Nti ow'ekibanja talina kwegula. If he does not want to kwegula, he will continue with his or her kibanja. Oba toyagala kwegula, ojja kusigala n'ekibanja kubanga ekibanja kikyo. Toyinza kwegula kikyo. Kali kena kusomedde nti you have a right of occupancy. Ate njagala bannange wano njagala RDC bwabye nayogeddeko naye nga nangamba nti ali mu ddwaliro. Ate ono yakamalawo ennaku 7 naye ekintu akikutte mangu. Yasikola ensobi. Ow'ekibanja talina kuba na kipapula. Ow'ekibanja talina kuba na ow'ekibanja is occupancy. Kubeera nti gw'okiriko. Section eno nkugambye eno gye nkusomedde ekugambye nti oba oli agula oba gw'osigalako ownership yo tekyuka. Ate bw'osoma etteeka erya Public Lands Act eya 1969 Section 25 kakati yasikibwa Land Act ekugamba nti ow'ekibanja kuba bukubi awo wonna w'otudde ogenda ofune liizi. Ate mu teeka lyaffe erya Registration of Titles Act yetwanda litugamba mu section 79 nti 78 bw'obanga oli ku ttaka nga tokwati okumala emyaka egyo 12 as per Act of Limitation, gwe okuba bukubi akakapande w'oli n'ogenda mu Register of Titles ne bakuba ekyapa nga tosasudde na nannyini ttaka. Ekyo kiri mateeka gaffe. Mu mateeka tumuyita adverse possessor. Ekyo kibadde mu mateeka gaffe okulubala ddala 1926. Libagitanga Registration of Titles of Ordinance katugiyita kati awo oli avaayo ete n'agamba nti nzize kukuba ttaka lyange. Ng'ate etteeka likuwa ekyoyinza okukozesa okufunako ng'okuba awo w'olipa occupancy. Muwulidde?